The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Akawungeza akalungi gwe munange atwekuumiddeko kadde ka voltage era nga gaba masanyalaze gennyini nze Omumbejja Luwedde Lilian nkwaniriza nnyo gwe atwegaseeko era nga nkubuuzaako ena gisinzidde okuba nga otulaba abali wano ewaffe e Uganda n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo abali emitala wa Mayanja mwebale nnyo mwebalire ddala abaliko live abali mu kutulaba akadde kano bannaffe abalabira ku YouTube bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mulimu gwe mukola gwa ttendo era nga mbaniriza nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga bwe nkugambye gaba masanyalaze gennyini buli lunaku olwokuna ssaawa ebeeremu yakawungezi okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo zikwatagana ku byabufuzi zikwatagana ku ddembe ly'abantu eby'enkulaakulana n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo ebyo byonna tubyogerako era ng'olunaku olwaleero nga tugenda kuba tutunuulira abotunulira byobufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti engeri embeera oba olyawo bwe bayimiridde obudde buno n'okwetegekera 2026 ebiwayo ebyenjawulo ebizza bimerukawo abamu bava mu bibiina byabwe ne badda mu bibiina ebirala oba olyawo olw'ensonga ez'enjawulo naye nga bwe tugenda okuba nga tutunuulira ate ensonga eyo wanaabawo okwegatta mu bali mu opposition bw'otunulira obumulumulu oba okweyuzaayuzaamu okuliwo mu kaseera kano so bwe tugenda otambulira mwami Mayanja Robert agenda kuba twegattako naye nga omukulu Kato Tumusiime Munnamateeka mu studios yamaze dda okuba nga akkalira agenda kuba nga atulamusaako ate show yaffe tugenda gitambuza naye mwami Kasule tagenda asobola kutwegattako akawungezi k'olunaku olwaliro naye nga sinaba kutwala wa mukulu Kato Tumusiime njagala okuba nga nkutegeeza katabo kano kayitibwa Cancer Ate My Bones, God Preserved My Spirit. Akatabo kano ka 600 gyokka era ng'osobola okuba nga okafuna bulungi nnyo okufuna kopi yo osobola ate okutukubirako ku nnamba z'essimu 0783047785 0783047785 kopi yo osobola ogyekwata ku 600 gyokka weetaaga okumanya ku bulwadde obwa kansa buluma butya n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo weekwata akatabo kano kawandiikibwa omukyala Lucia Orikiriza era nga yawandiika akatabo kano yawandiika olugendo lwe ya survivinga cancer yali ku stage 4 naye nga yali waabika 6 ya survivinga atya yakozesa biki yafuna bujjanja biki weekwata kopi yo ng'obudde bukyali ku 600 gyokka ate osome story y'omukyalo ono omanye naye bw'osobola okwekuuma ate obutakwatibwa bulwadde obwo obanga bw'oba obufunye obujjanjabi osobola kuba nga obujjawa era wa woyinza okuba nga munange ofuna obujjanjabi buno so weekwate kopi yo ku 600 gyokka ng'oyita ku nnamba y'essimu 0783047785 oba 0701800212 0701800212 gwali wano mu kibuga Kampala delivery ya bwereere so mukulu Kato Tumusiime kasooka alamuse kuba tulaba ate show tugitandikiraawo Munnamateeka kujjukubako byentangaza eri abantu ngenda kubanga njogera mutego wange n'endowooza yange disclaimer ogitaddewo ng'obudde bukyali batera okumbuukira
nina kyenjogeddeko oluusi ne kibakwatako nga tebakkaanya nakyenzikirizamu lwaki njogedde bwe njogedde naye kati ku luno kambateeke nti byengenda okwogera byange nga nze naawe olina olukusa era olina obusobozi obulowooza endowooza eyo naye nsanyusa okubeera wano Kato Tumusiime ge maanya gange ndi lawyer era ndi practicing lawyer in short nsanyusa okubeera wano Wow, tusanyusa okuba ng'otwegasseeko obadde wayiseewo ebbanga. Ekituufu. Obadde wayiseewo ebbanga nga tetubeera ffenna ku voltage naye kyamukisa mulungi nti owaddeyo akadde ate okubaako ensonga z'oyongera okutangazaamu obaolyawo Munnayuganda zeetaaga okuba ng'amanya naye nga tetunagenda ku mulamwa. Ndowooza tuyiteyite mu wiiki. Wiiki. Kiba kirungi Lilian naye neeyanziza nnyo. Okusooka kwa byonna wiikendi teyawuse nnyo ku wiikendi ala. Era byetuze nga tulaba mu wiiki eziwedde ng'omwaka gwakatandika naye era bikyali bye bimu nze ku sayidi eyange nga bwe nkugambye nze mu kooti ez'enjawulo zembeeramu ku mapolice station ag'enjawulo gembeeramu n'abantu benzize ensisinkana ebizibu balojja bimu era tebinaba kukyuka ekisooka kya byonna obuli bw'enguzi obujjudde ku bapoliisi abo ne some court officials ababeeramu awo enguzi ekyali waggulu nti ne bwe oyagala olupapula kulukuwa naye omuntu alina kayagala omusuulire ekirala nti abapoliisi abo abasinga tebagobedde ssemateeka ki kyetugamba omuntu bw'oba omukutte leero ssemateeka yaffe tugamba nti mu ssaawa 48 nga tezinayita n'okubanga wamututte mu kooti naye abasinga tebakikoze nti omuntu ayinza n'okubeera ku poliisi kumala n'omwezi kumala n'ewiiki naye nga terinafuddeyo ate bonna nga basirise bali awo n'ekirala okunnyonnyola omuntu lwaki omukutte n'omuwa n'olukusa ayogere eri ab'enganda be oba munnamateeka we abeeko kyamuwabula era amutegeeze bankutte bantutte ku poliisi bweti ne bweti eryo liba ddembe lyange era ziba rights zange omuntu kubanga alina okukimanya nti bwe baba bankutte nina okukubira munnamateeka wange mubuulire kanso bankutte bantutte wano bananga kino ne kino ne kino ebyo abapoliisi baffe tebanaba bigoberera nti ne bwogezaako okukola application mu poliisi ez'enjawulo wamanyi obidireyinga naddala mu nsonga eziri a little bit political oba eziri mu ba activists abalwanizi b'eddembe katugambe eddembe bya butonde bwansi katugambe eddembe lya byabukulembeze and the rest nti ne bwotuuseeyo application mu kooti tebaagala giwa kifaananyi ekisookerwako era tebaagala giweereza attention gyeyagala baagala gidirenga nti omuntu wasooka abeere eruzira amaleyo ebbanga balyoke bamuleete wano n'ekirala kyensinza okusanga ng'ekizibu ekyenjawulo nze mu ndowooza yange era nga bwe kyandibadde kisaanidde okubeera nti nze bwonsuubira okuba nga naziza omusango sooka okola okunoonyerezaako sigenda kudduka mu ggwanga bw'omala okufuna okunoonyerezaako obujulizi bwo ng'obulina jange onkwate ng'ontwala mu kooti ekitegeera naye omuntu bamukwata ne ku poliisi tekuli yadde statement ya complainant tekuli yadde ttondo lyakajulizi bweri naye omuntu n'abeera mu poliisi era ndowooza bye twandibadde tukola era kutusaako essira kuteeka ku nninga abapoliisi abo abakulira poliisi n'ebitongole ebyenjawulo ebikola okunoonyereza bakole zi refresher courses era baba n'abantu basooke babazeeyo mu matendekero babannyonnyole ekyandibadde kirina okukolebwa ate kyandikolebwa kitya tuleme kwewala eya back and forth kudde eno n'okutubuzaabuza eyo ensonga emu ku mirimu gyange gyenkola n'ekirala ebyobufuzi bizze kati ng'ebbugumu lyeyongera ku sayidi zombi ne gavumenti wali nalabye abayenaalemu nabo nga bawaga muveeyo mutubuulire ebiri abiri mukaaga erimu kiki kyemuleeta abayemuke wabalaba n'abalala kwegamba politics kati zize nga zifunamu ebbugumu ery'amaanyi ndowooza wiiki bwetyo bweringa ebadde mufunze n'abaana bakyadda mu masomero abasiniya wano n'abazadde obadde obalabanga ekyali mu paalamenti naye nga teryayamba n'abandi badde bayamba bebamu abalina amasomero era agakyasinze okuleega ebisaala anti bagamba nti ebyenfuna byadda mu mikono gy'abantu byadda mu mikono gy'abantu nabo nga tebasobola kuleeta tteeka wabula nga bamu bagamba nti at least gavumenti ekwatizeeko ab'amasomero
ku nsonga ya ebisale by'amazzi oba amasannyalaze okusobola okulaba nti nabo basobola okulubaako engeri gye bakinyiganyigamu obutapaaluusa nnyo bisale. Kati tulina amasomero mangi agali private kankyogere bwenti era galina badirector banyinigo naye osanga essomero erimu lisaba bisale bya miliyoni 4 eddala lisaba emitwalo 7 naye gonna gali mu business. Kati awo wenkubuuliza gwagamba nti gavumenti ebeeko gekwatirako gasaba entono gavumenti erina kyegawa gali gasaba entono oba mwe mulina ebyenjawulo bye muleeta bano byetosobola okuleeta kubanga abasomesa be mulina bye basomesa be bamu n'oluusi newana miliyoni 4 n'emitwalo 7 n'emisaala basasula gye gimu abasomesa abo n'abakozi n'abamu tebasasula actually private school tuze nga tusanga ebizibu by'amaanyi nga n'abasomesa bali private schools ezisinze okuleega ebisale by'essomero tebaagala kusasula n'abakozi baabwe. Ensonga ziwe ziri nyingi kati abo baagala kwekwasa nti gavumenti tebakwasizaako ate kati fe abalala abatalina bizinesi bweziti ezaabwe naffe tunayita gavumenti etukwasizeeko tulyoke tusaba akasente akasamusa etteeka lyo lyetagisa olw'okubanga nti education emu ku misingi egiwanirira entunguka oba development y'eggwanga enkulaakulana y'eggwanga. If you have a good education system ebya education ebyenjigiriza biri waggulu naye nga n'ebyemujigiriza birina ekintu kyebyongera ku muntu wa bulijjo oba ku muntu sekinoomu birina kyebimwongerako si kumuteeka wano ate ne musomesa Vasco da Gama bwe yajja emaali ye ku cost n'agizza waye gyagitwala okitegeere ebintu ebimu bya tebirina kugasa kati tubateekeko mu byenjigiriza byaffe tulina okuadoptinga system ng'ebintu byemutuyigiriza byebintu byetusanga mu bulamu bwaffe bwa bulijjo kitegeere nti bwe mba ndi mu Uganda era tugamba nti ebyenfuna byaffe ng'eggwanga Uganda byetoolodde nnyo ku by'obulimi naye mu baana betusomesa kutuuka ku senior 4 bameka abasobola okujjayo bye bayiga mu kusoma kwabwe babiteeke mu agriculture eno tulyoke zitule ebyenfuna by'eggwanga because that's our backbone. Ate bwe tuba tetuwalinidde ekitukwatiridde ng'eggwanga kati tuba tulagawa ng'abantu naye muddeeyo mubasomesa physics simanyi chemistry titration nti titration sigirabanga nga yina wenyambira to calculate light to calculate kati mundoza kisinziira ku buli omu profession gyagenda okukola anti ekyengambye nti mwandibadde mufuna ebintu nga bitugattira wamu kubanga neyasoma physics ne doctor agriculture agyetaaga ebyobulimi abyetaaga kuba yagala tuuka waka asimbeko omuti gwawo asimbeko ebimuli alyoka afune ka fresh air n'ebyokulya enva endiirwa asimbeko awo kumpi wabeera ewaka alyoka afunemu n'oluusi bw'aba afunye nga amakungula mangi atundeko naye afune kasente keyanogera ewaka naye bwe muba temubiwadde essira ne muba temubiwadde that priority nti bye tuba tulina okuteekako amaanyi buli omu abeeko kyabifunamu naye nawe nze nga omunnauganda muba mundese emabega kubanga kati bwe ndemeraku ebyo bye muteekako essira byenyina okusoma njige at the end of it all nemala bisoma n'omulimu sigufunye tebiina nakye bigenda kunyamba mu bulamu bwa bulijjo kati mba nfunyemu nkyawo kitegeera kati twandibadde tukyusa approach ya education netugiteeka ku bintu ebitandikira ku bintu ebikwata ku buli omu ne wabeera mu kakiiko ako mwaddemu n'ensonga ya new curriculum nga bagamba nti abasomesa ebitundu 3.5 ku buli 100 be baakasomesebwako ku nso be baakabangulwa mu nsoma eno empya eriwo era nga beetaaga essente mpitirivu nnyo okubanga munnange kino nno kiteekebwa mu nkola bonna okubanga babangula era otunulira okuba nti new curriculum tennaba kubanga eyigibwa naye nga ate already eri mu nkola ne bagamba n'amasomero agamu gakyasomesa curriculum enkadde kati Lilian kankubula ekizibu tetulina ng'eggwanga lino Uganda kiri kimu naye nga ate tulina betugenda otuusa senior 4 era bagenda tuula guno omwaka naye nga bali mu curriculum empya naye n'abagisomesa abasomesa tebagimanyi kuba tebababangula tebamanyi biki ebiri mu curriculum kati naye badde ngamba nti ekizibu kye tulina ng'eggwanga lino kiri kimu ekisookerwako tulinamu badiira nga bangi kati waliwo atuulawo ewewaka n'agamba naye nno curriculum ekoze nnyo bwe tugikyusa ne tuginyigamu bwe tuti sifunamu olowooza tebagenda kumpa ddiiru
kati we bwamala ofuna eyo endowooza yagiguza gavumenti kitegeera nafunayo broker nafunayo minister katugamba ebyenjigiriza namuyisizamu eyo ddiiro mwaba bwe tukola bwetu ne tukyusa curriculum y'omwaka guno ne tuleetawo curriculum empya tujja kufuna ssente bwezi era tujja kugabana bwe tuti byanfuna byebisooka okukulembera kati bamala okugiyisa naye eddiira olw'okuba amukulira naye alina kyayagala okuyisaawo maybe mu kiseera ekijja tasobola kukuba kyona ate kyaleese ajja kugamba akankuyireko omubiri nekyange bwe kiriba kizze naawe onjireko omubiri mbeererawo naye bwe kirituuka nange ndikubeererawo kitegere naye nga tebasoose kustadinga oba kustreamlininga eno curriculum gye tuleeta eriwa tugiina eri ready how do we implement it are we ready to transform it kugiteeka mu bantu abalala nabo bagiige balyoke bagyetegereze nga tetunatuukaawo ogenda kuwulira because of that excitement n'ebyenfuna nga bye babiyingiddemu oli bamaze okumusuubira percentage gyagenda okufunako eyo diri bweba eyiseemu tayagala tunula mabega ng'akisuula mu kabineti omanye okupapa kwayo eno yabavubeere bakibuukira bubuukizi nga curriculum empya etandika okukola naye egenda tutandika n'abagenda ogisomesa tebagimanyi kati be banagisomesa banafunamu ki nti tubuukira nnyo ebintu mu ggwanga lino nga letunaba byetegereza nobisoma naye engeri gye binaakolamu naye ffe twagala bitandikirewo tulesa ebintu bye tulina okukola kuwa amaanyi agasookerwako amaanyi agasooka naye amaanyi gaffe gona ne tugaddukiza mu future gye tutanaba kutuuka naye tetumanyi na biki ebiriwo segere nti twandibadde tulenga strategy ne tumanya if we are to introduce a new curriculum tutandikire wano tudeveloping eyo curriculum tugiyigiriza abantu bo banaajagala erina kyebagattako bwe tufuna answer zonna nga ziri positive nga tulyoka tugi-implementing nga n'abagenda ogisomesa kennyini bagirinako obumanyirivu naye si kugibuukira ebitundu 65 ku buli 100 ababulayo okubangulwa mu nteekateeka eno nabo bamaze okubangula kati sooka ofumitirizeemu abagenda okutuula ebibuuzo nga basomesebwabo bagenda kufunayo ki Okay, ensonga eyo ndoza katugirekaawo nsokenyanirize mukulu Mayanja alamuse kuba tulaba then oba oli awo tweyongereyo ne show yaffe mukulu Mayanja sense okulaba abatulaba ku voltage nange nesimye okubasinkana balamusiza nnyo n'embeebaza emirimu njagala okulisaayo bassentebe b'amadistrict mu Forum for Democratic Change betwabadde nabo mu National Council kwasa ndoza jo mwebale nnyo mwebalire ddala mwatukoze bulungi bwokka era emirimu gigenda maaso nga bwe mwageze batongedde extension ya myezi emirala 2 Delegates Conference badde genda obeerawo nga 19 March instead ejja kubeerawo 19 May ebyo bintu bingi nnyo ebigenda maaso so nebaza bwebaza nsanyusa okubeera wano Okay, nga tonawumuza kazindalo wansi mu dakiika ntono nnyo obaolyawo nga tetunagenda ku mulamwa okusummarizing wiki yo bwebadde well wiki yange ebadde a little bit scattered eri so scattered mbadde ndi deeply engrossed mu activities za FDC nga batugimanyi but silently pursuing the United Forces of Change agenda. So tuli busy nnyo eyo to the extent nti nyinza okuba nga sifunye mukisa kutunuulira birala bigenda maaso besides that. Yeah, so ate nga nkugambye nti ekisinga obukulu bwe twali tutandika exercise eno mwe bannamawulire n'abalala mwatujeregerera mutuli ba time waster tetulina gye tulaga but we have proved 2 things. One, twagamba we are democrats. To conducting za akalulu bakuba muganyo ka commentingako conducting za akalulu akali transparent across the country ebyo byalema apuliyati ne nandala okiwulira. Number 2, defiantly we have convened against mmwe kyemuyita ekirire giti. To convene that national council at Katonga is a test of defiance. Owekitegedde era nze kati aketegekerero ka delegates conference because trust me it's going to be a game changer of politics. After that delegates conference Uganda egenda kugenda ku wavelength endala mu byobufuzi but there are actors who may not appear again.
Amliat, Muhozi Keine Rugaba, those ones can be relegated. Kubanga wetulaga tebalinayo bulolo. Tutandikire ku nsonga eno ya National Council eyabaddeyo olunaku olw'eggulo. Ensonga nnyingi oba oli awuzi ezaakubaganyiziddwako ebirowoozo oba zetwalabye ze batusomedde. Njagala osooka omenyeremenyeremu Munnayuganda oba oli awo ataabaddeyo oba oli awo ataategedde bulungi lulimi lwakozeseddwa nga yeetaaga okumanya ebyabadde sayidi eyo. Okusooka ku byonna ebintu bino byatandika ng'ennaku z'omwezi 19 September ndowooza omwaka oguwedde bwe twatuuza Delegates Conference eya FDC eyali ey'okuwakanyizibwa. Delegates Conference twagitegekera venue 5 Nambirira muline ggwanga eri bukadde emirembe. Muline ggwanga erikkiriza nti freedom of assembly, freedom of speech and expression ziri constitutional. Teziri guaranteed by state wabula state erina kubeera protector. Abasinga okutudisorganizinga baali ba agents of state and some criminal agents. Okiwulira? Naye olw'okuba nti ffe tuli ba revolutionalist, our principle, our bakiyita batya mu luzungu, our philosophy is defiance against injustice. Twagenda maaso ne tutuuza Delegates Conference nandala n'akogga. Because the contestation was banatuula tebaatuule. Balina obuyinza okutuula, you see? Kati ffe okumanya tunyumirwa. Eno gye tuli tuwulira abanaga temina stamp. We are enjoying this game. Very well. Is it was balaga? No, once upon a time there was no FDC. Some people sat and started brainstorming about an emergence of a force called Forum for Democratic Change. So we introduced the colors, the symbol of the key, and we built a narrative. Kati abaganda abalalo balikoso babaganda nti olutat omuyima tanafa olutatta muyima terumala ki. So as long as the foundation is still living, Bannayuganda batwetegereze. So twatuula mu Delegates Conference eyo Nathan Nandala Mafabi Secretary General FDC yagobwa mugenzi tetumumanyi. Yavunaanibwa omusango ogw'okukozesa obubi ofiisi ye, ogw'okukola emipango nebye tutakkiririzaamu, ogw'okufuna ssente ezitabalika okutandika okwekkiriranya kw'ebyo ebitulwanya. Ensonga ey'okubiri, President naye yakufuumuulwa ne Treasurer General. Wateekebwawo obukulembeze obw'ekiseera bwa myezi 6 ne buweebwa Deputy President Elias Lukwago. Abantu balowooza Lukwago yagenda mu kalulu. Mu FDC tubadde tulina enkola tiwene senior mu office kastaffa abamulinaanye the next most senior bebakola ki? Lwaki Lukwago? Ti party yalina constitutional challenges nga zeetaaga a legal mind. In that capacity Lukwago ngaali senior. Therefore, Delegates Conference in its wisdom nemukwasa eddimu ery'okukulembera ekibiina okumala emyezi 6 nga n'obuvunaanyizibwa obusinga obunene kwe kulwanisa kyonna kyonna ekisoboka okulaba tituddayo ku biragiro bya constitution ya FDC. So emyezi 6 ekibadde ginaatera okusemberera okuggwako twalagirwa okutegeka akalulu ak'obwerufu ak'obwenkanya kala akasemberedde ebiragiro bya kusemateeka ya FDC. Of course tetuli ba malaika, we cannot promise 100% perfection. Naye akasemberedde constitution ya FDC. Kyetulowooza nti tugezezzaako kikola mu bugubi. Environment mwe tuoperatingira nzibu nnyo, tukubwa left and right, naye tukikoze successfully. So mu Delegates mu National Council yatudde party chairman, party president, secretary general ne ba department heads abalala babadde balina okujja okwa accountinga okuva lwe baweebwa obuvunaanyizibwa lulinga 19
okutuusa leero bibadde bitya. Challenges ze basanze badde balina oziddiza ba council members okusobola okukola way forward. Kati mu report ya president yatulaze the legal journey. Twafiling emisango naffe batuwaabira tulinayo n'ebirala byetulengedde byetugenda okuwaabira amangu bato nalaga nti twetaaga okugaziya ku legal team. Bwe tujjidde wano ndowooza nga balooya 24 bamaze okusunsulwa n'okuweebwa instructions ogenda kuwulira FDC Katonga ng'ewaaba buli kaseera ejja kuwaabira buli gwe kikwatako. Then ensonga endala yali ya of course twefumiitiriza nti twagamba nti bali bawummuziddwamu tebagobeddwa mu kibiina naye bawummuziddwamu ku offices zaabwe. Naye balekwawo omwaganya nti singa banaatuuka ne bakkiriza nti kyebakola kyali saakiririgo beekube mu bifuba benenye ekibiina kikyasobola okubaddiramu. President ya forward ba member report nti amuli yati ebigambo ebyo bimusesa wate nandala bimunyiza atuvuma mbu tuli batamivu. Kati president nazza ekibuuzo eri council tukole tutya because waliwo debate, are we going back to Najanankumbi or not? Naye nze kyenzikiririzamu n'endowooza yabadde popular opinion mu council byadde bigambo bya Honorable Semujunganda naga nti ffe ekyatutonzaawo kumenya bwannakyemalira kuleeta nkyukakyuka. Situlowooza nti okulwanira Najanankumbi ebizimbe bye twegulira ku ssente zaffe nti ekyo kimenya obwannakyemalira leeta alone ekireeta enkyukakyuka. Kati ye Honorable Semujunganda ku luseeda waffe agamba olutalo tuyinza olulwana nga tumaze okukwata gavumenti. But for now, focus, transition. Okay. So, ba council member babatumye baddeyo beefumiitirize ku ndowooza eyo because babuziddwa ddala okusinziira gye tuvudde ne bye tufiiriddwa kyamagezi tugende tukubagane n'abaagobwa olw'ekizimbe ky'e Najanankumbi. What about abakyala abafiira mu ssanya? What about ebyenjigiriza byensanze panelist munange byakubaganyako ebirowoozo? Probably some of the answers the question is in education for FDC fe tuzirina kubanga fe priorities zaffe 3 ebyenjigiriza ebyobulamu ebyobulimi. Kati nga tugezaako okuyiiya solution mu byenjigiriza banandala batusika ebitogi batuzeno kati semujwa tubuuza must we waste time with sabotaging amuliyati oba tuddeyo tufokasinge. Waliwo abamu abagamba nti oba musobola okwegatta. Of course okwegatta kintu kirungi naye mwabali exposed muyambeko abantu okutegeera nti olaba ne omugga n'ennyanja Lake Victoria ne River Nile. It is very difficult to separate the two. Naye oba oli mu lunyanja nganzi omugga ogulaba mu nnyanja goloza lwaki tebyegatta. So waliwo fundamentals ezireeta obwegasi. Toyinza kubanga olina omukyala yadde wamuwasa mpeta ku lutiko e Namirembe naye omukyala oyo nga bwanyiga kutemako engalo yange kano olwokuba mwafumbirwa mpeta muddemu mwegatte bw'anaatwala ekibumba we munategeera nti ono tetukyasoboka. Bali ensonga ze baakola nene nnyo. Bw'ogamba Saamu Mugumya amaze mu busibe e Congo olwa struggle emyaka egyo n'omugamba nti omanyi Saamu tugende tuteese n'amuliyati eyali mu campaign kuba president nga tayambadde engatto naye ng'agula zi estate e Namugongo kituteese naye tulabe bukya bwe tukwatagana naye. Mugumya ayinza obutakuddamu naye ojja kulaba amaziga agava mu liiso lye erya kkono lyoka otegeera obulumi bw'oba omutaddemu. So ekyokwegatta n'abantu bano kiyinza obutaba kyangu nga kugatta basamize n'abalokole. Fundamentally we are different. Okiwulira? Ffe tugamba President Museveni is the problem. The NRM is part of the problem. Solution is bali bagamba nanto obutunulidde bali mwene mulema okwetunulira mu nnyumba. What about us? Ffe tuli ba victims. FDC oba Kiza Besigye Wafula Ogutu ne Lukwago
be baleesedde obonkana mu byenjigiriza gwe nsanze munnanga ayogerako wano. Because these are the issues, fundamentals ezaleetera ekibiina kino tandikawo. Kizza Besigye yaleetedde mu Uganda okuzimba enguudo ezirina expiry date eringa ey'emigaati. Now, our brothers lost focus ku ebyo. Byo bagamba Museveni gwoba ofugafuga n'ekikulu ffe kuzobyo kasitoweerezaako eno. The morality of struggle. Abasajja bano baagiryamu ssente. Tetulina bwe tusobola kusisinkana kati ebyo nga tubitadde ebbabali. Abaganda bagamba agita giwoomya kati gwe buuzaamu Lilian. Mayanja nga nyingira 2020 awo. Funa ebizibu ne Nandala. Of all people wano waliwo abantu abasobola okwogera ku Nandala. Naye be bayita bakigatto ba Nandala. Nze Mayanja mbadde nga nsooka kumenyeka mukono nga sinakukkiriza semberera Nandala. Amuliyati kyali kirooto kya mutwe guno. Akati tugenda oyingira 2021 nga banzanye ag'ekifere. Enkovu nenzikwata nenzisibako plaster nenyambala olukooti luno olwa bbulu era nenzija ngamba abantu mulonde ekisumuluzo naye omutuuka kunze mulonde mupiira. How dare I am? Nsobola ntya katugenda otuula n'abantu abo? Era nze Besigye n'akeera enkya n'asula ne Mwoyo Mutukuvu naye tuddeyo tutuule ne Najja Nankombi Mukama nyinza ogenda e Juba. Yofuzi n'embikolere so akuddira abantu abo naawe. Babi batemu basinga n'abawamba abantu mu zi drone. Because toyinza kuddira abantu kye balwanirira kugonjoolwa. Netuddamu ne tulaba FDC eriye yali egy'amaanyi. Yesu Katonda gwe tusinza mu ndagaano enkadde yayagala nnyo abaana ba Isirayiri naye mulimu emitendera mingi gye baakolanga ebimunyiza n'abasabula n'abawaayo mu balabe babakube. Yewekisa ekingi naye sitaani yagaana omusonyiwa myaka Do you understand? Do you understand? So tubasonyiwe kuki? Tutule nabo tukkiriziganye ti abantu abakwatibwa mu kalulu ka 2021 by security forces, baganda baffe, bakyala baffe, balamu baffe, bakoddomi baffe, nakati betukyabanja. It is okay. Bo kye batugamba. It's okay. Era nabyo tubireke tambule nga tugenda maaso. Some of us we shall not. Nze yali ayambaddeko ku mpingu emirundi gye sikyasobola kubala nga sibbye naye nga olw'enzikiriza yange nga ebikolwa byange bibadde byakulaga bulumi bwempitamu. Bannange ne bagenda bo ne bababalire ne bazibateera mu kutiya ne baga kati kiri okay. Basobola okuwuddiisa abo abaawuddiika edda si gino emitwe. Mukyali ku mugendo ba bino bisubi bimugezaako okwekwata. Bisobola okuba nga bisubi. Kuba ne President Museveni yo gye yayita by the way. Once upon a time yali mu DP agenda bawuliranga focus yaabwe ku buyinza ndala nnyo n'abantu bano. Bwe bayimba mbu akalulu ka DP Nyanja asena gwokola n'agendako mu UPC abawulira n'akola UPM afugiddemu NRA. Agamba politics abatalina mutwe gutaggulula mangu gugatta mangu gugabiza abatalina maaso gasobola kulengerera wala balime emmere. Tetugenda kwegatta n'ababbi ngera bola baliva Nairo bwetegatta na Lake Victoria balina ensonga zaabwe fe abasamize tuzimanyi. Bw'oba ogenda noyita nagadi omumanyi ab'Entebbe bo bategeerawo nagadi awo waali ate omugga we guyitira era bw'obeera ng'osaabala mu lyato amazzi ago bw'ogatuukamu owulira olutalo abalunyanja bakugamba nti kati tusomoka omugga tuguva sayidi eno omugga toyinza gusalamu bwoti ogenda ogwo. Era kye tukoze we tunaamalira mu May Najja Nankombi jabeekaze. Okay, naye aziza nnyo mwami Mayanja ngenda kubanga nkomawoko gy'oli njagala nzire ewa mukulu Kato Tumusiime oli mutunulizi wa nsonga zino ez'ebyobufuzi era olugendo lwa FDC zo olugoberera bwe luzze lutambula kaakati National Council yabaddewo olunaku olw'eggulo ensonga nnyingi oba oliawo ze bateesa eziyinza okukolebwa
abamu bagamba nti why twekutule tukole ekibiina ekyaffe bw'ofiirwa tosigala ku malaalo abalala bagamba nti munnange tukozese amakubo g'amateeka okuba nti tukomyawo ekibiina kyaffe abalala abamu bagamba nti why tugende enajjana kumbe tulwanirire ekitebe ekyo kizimbe tukyetaaga n'ebirala ebigwa mu kobwero naye njagala nsooke nkubuuze mukulaba okuko bano bakyali ku mugendo oba bali mu kwekwata ku bisubi kwebuzaabuza na kubuzaabuza bannayuganda kibuuzo ekyo ne Uganda tumubuzaabuza ku ki biwoza katula FDC 2 mu FDC eyo mwavaamu kibiina ekyali kikulemberwa honorable yafuuka kati IGGB kyoyagala ogana obukristaayo bubuzaabuza ANT yava mu FDC tulabawo nge ekibiina ekirala ekiyinza okwanguyiza Lilian kiri kintu kimu oba bibiri oba bisatu ekisooka kya byonna njagala ofumitirize mu ggwe olaba FDC gye yatandikira n'engeri gye yajja mu ggwanga lino okufuuka ekibiina ky'ebyobufuzi kye bayita Forum for Democracy. Yes. Nzikiriza kize baali balina bannannyini kibiina era baakitandika. Baali baagala kutuuka ku ki ekyabaleetera okutandika ekibiina. Kubanga abasinga balimu ekyo ekibiina baali abaakitandika baali ba MP mu gavumenti eya Mwami Museveni, baali ba minisita abamu baali eyo nga bannamagye abalala. Kwegamba nga buli omu yali alina we yali asinza amakanda at least nga mu njogera y'ennaku zino nga yalina we yali ajja ettooke mu gavumenti yako. Naye ne bagamba gavumenti ya Mwami Museveni wetutwala si gye twagala okukola ki okugenda. Ne bagamba waayi kati engeri gye tutudde wano gavumenti etutwala wano ku ddyo naye ffe tulaba ekituufu kiriwa kukono ne bagatta ebirowoozo kwe kusalawo okutandika ekibiina ky'ebyobufuzi nga kirina enteekateeka era kirina endowooza enaakyusa ebyobukulembeze n'ebyenfuga ne politics wamu n'ebyenfuna na buli kimu wano mu Uganda kwe kutandika ekibiina kya Forum for Democracy. We bakijje wabadde wala kuyita mu bingi bitono abamu babagula bakomyawo abalala bava eri nabo abadda kwegamba ebadde science ngeri all around nga ina buli omu ina kyemukosezza oba ina kyemugaseeko naye sagala weerabire nti mu bantu abatandika ekibiina ky'ebyobufuzi kya FDC mwalimu abalina endowooza yali eyawukana ku y'abalala nga batandika NRA nga bagenda mu nsiko bonna balina ekigendererwa ekimu ekyawamu collective reasoning katugende mu nsiko tulwanyise no gavumenti yanakyemalira tugijjeko tutuuse embeera y'Abannayuganda n'ensi bwe tulina ogifuga tulina ogiraga ekkubo etuufu lyerina okugoberera bonna ne beegatta wamu ne bafoominga NRA ne balumba ensiko. Kigendererwa ekyawamu kyali kimu kukyusa ebintu engeri gye binaataazibwamu mu ggwanga lya Uganda. Bwe bava mu nsiko bawambye gavumenti kati be bannannyini buyinza kati ne muvaamu bali abatono abaali beekwese mu kibiina ekinene ekyalina endowooza y'okukyusa ebyobukulembeze bw'eggwanga n'engeri gye banaatambuzamu eggwanga ne muvaamu abo balina buli omu endowooza ye individual reasoning and individual target and goal be Mwami Museveni nagamba twali tugambye tulina okugoberera amateeka gagamba ki abantu bafugire ku mateeka naye n'atuule n'agamba ekyo ffenna wamu kye twali tukanyiza naye nkyeteeka eryo nga liyinza by'amateeka si byangu kati awo ne batandika okutema ppanya mpola mpola. Baali bangi sigamba Mwami Museveni eka nga president baali bangi abazze nga beesala ku kibinja ekinene kweyo goole yali mu kibbo kimu naye nga buli omu alina akalala asunamu ateekamu mwe asunamu ateekamu kitegeera kyekyo kyaleetawo okwawukana mu bannansiko era buli omu ng'atutte sayidi ye abaasigala nga bakkiriziganya ne Mwami Museveni ne basigaza mu gavumenti era bali baminisita neera bakyaweereza era namu bagambirawo nze ndi minisita oba mundowoozi oba temundowoozi mwabamanyi naye ffe twakola omukago nze ngenda kufa nga ndi as long as Museveni ye president ekya minisita si kibuuzo kati ne mu FDC balina that collective goal kye baagala okutuukako kukyusa ebyobukulembeze bw'eggwanga lino Uganda. Unlike NRA bo tebagenda mu nsiko ne basalawo bayingire eri abantu
babannyonnyole biki bye baluubirira okutuukako biki bye baluubirira okukola bisege naye mu ekyo kigurupu ekinene kyatandika Forum for Democratic Change mwalimu abalala nga buli omu agamba bwe tufuna eno gavumenti nze njagala kusulako ekololo ngenda sula embuya ngenda sula nakasero mwebali oli naye agamba nange bwe tukwata gavumenti bwe tutyo nange ndi fund minister bandifuka ndifuka governor waliwo yekwata owino ate mumanya era akyali mulamu okitegeera bwe tukwata owino yange kati bayingiddeyo struggle bavulanye nayo mu kalulu 26 tuli awo 2016 abo ne bagamba nedda kintu kiganye na kasero gye nali nsuubira okusula sikyasulayo n'emyaka gigino gigenzi tulinamu muzeeyi Jack Sabit wa FDC okitegeera mwadde ng'ekyokulabirako tulinamu banandala bafayo honorable ne engineer we nga bali ku ntiko y'ekibiina eka bagamba 2021 tugenze mu kalulu because twagenda ogenda mu kalulu ka 2021 nga FDC leading opposition political party in Uganda naye nga bagamba yes akalulu ka 2016 twakawangula yadde gwe twalonda si yafuka okitegeera ne bagumirawo ne beekwagaka naye katulonde leader of opposition n'abeerayo ne baminister be tubamuwe okitegeera tujja mu 2021 ate ebintu ne bikyuka n'ekyokuba nga balina biggest and largest opposition political party nakyo ne kibavaako okitegeera olaba esibu bwe lijja nga libagwako mpolampola kati bali abaali mu kigurupu ekinene kirina okukyusa ebyobukulembeze bw'eggwanga lino nga balaba goolo zaabwe tezikyasoboka kubanga baali bamanyi nga gurupu eyatandika FDC bagenda kukwata obuyinza era obuyinza obwo bulina bwebugenda obatuusa babeeko bye bakola bwe bamala okutuuka ku buyinza ng'ekibiina ekyawamu buli omu sekinoomu aveeyo naye atukirize ebigendererwa bye ng'omuntu nga bwe byali mu NRA naye balabye ekigurupu kyonna tekirina we kituuse naye katono akokuba ekibiina ekisingayo mu opposition obungi obunene nako kabavuddeko kati kagenze sayidi endala naye baba bakyakola ki nti ekikwanguyira kiri kimu bwe weeyagala kubako kyofunamu byobukulembeze byako kati ofunamu oti wuuyo tokyalina babaka abasinga mu palamenti oludda oluvuganya gavumenti target yaliwo era kugenda mu nteesaganya n'okukwataganya n'omukulembeze w'eggwanga nabo bebaweko kye beefuniramu tebagenderaawo okitegeera bwe kuva enjawukana nti gurupu eyajja nga erina ebigendererwa bye bimu kati erabye waliwo abagezaako gidivatinga bagezaako kuyisaako byabwe oli afune zaafunye agule estate ewa gyagiguze naye ayagala kuvuga mpenkono enene ayagala kukola ki nti kwe kukyali abantu abalina that consciousness nga bagamba nedda ekyo si kye kyatwala mu nsiko ki kyatwala mu FDC ki kyatwala kukola tageti yaffe yali tulwane tukyuse ebyobukulembeze bw'eggwanga lino embaawo y'abantu ba bulijjo era tubitereze mu layini gye twagala era gye basetinga kyolaba Mayanja akugambiddewo amazima nti ye nga ye tasobola kuddeka enajja nankumi olwebyo byabawukana kubanga goolu tebakyayimu goolu emu abantu abali balina pulaani y'okukyusa ebyobukulembeze kati buli omu alina pulaani ye nga zawukana kati neyo reconciliation gyoyogerako kubanga bwe muba mugenda otuula ku mmeeza ne bwe mugenda mu kooti basooka ne mutula ne mu conferencinga ku nsonga mubabuuza mukkaanya okubaako kye mwogera nga temunatuuka mu kooti mmwe ng'ababiri bwe mukkiriza ne kooti ebawa olukusa ne bagamba kale mediate newaleetera omuntu alina kyo neyagamba aha Mayanja oyogera ki n'aleeta ensonga ze kati oyogera ki nendeeta ensonga zange kale kati mukkaanya nedda the day you will not have the same target and the same goal, there is no way you have mediation. Kanso ne waliwo consideration enyumira mu court. Ti ne bwe muba temukanyiza. Kati nga mugenda mu court era munokolayo ensonga nti much as tugenda mu court but the issues are these. Nechino. Ensonga ezitulese mu court. Era twagala court etuyambeko etulambulule. Kiriwo ekituufu, kiriwo ekikyamu. Naye engeri gye batasobola okubeerako n'ebintu ebimu bye bakikyashayalinga kati nga buli omu alina kyayagala kyabayisaawo tebasobola kufuna that mediation. Era kyobola ekinaasingayo okuba ekibi
neera kitandise batandika bajja genda kwekuba wawulira luli nga batandise okwerangira oli bwe yali ayambala empale ey'ebituli oli bwe yali tagulagako suuti bweti okitegere kati yerevo gye tutuuseeko tuvudde ffenna ku mulamwa FDC Katonga ne Najjanankumbi bavudde ku mulamwa main target buli omu kyalwanirira kati bali mu kwerumalu n'ekirala nti bwe tuba ffenna target yaffe yakukyusa ebyobukulembeze mu ggwanga lino lwaki tukyalwanira ebitebe nti nze njagala kutuula e Najjanankumbi kuba waliyo eyakugobayo kisegere nawe we mbanenyeza abo bagamba nti simanyi tudde e Najjanankumbi tureclaiminga ekitebe kyaffe naye ffe twagala kutuulaawo kuba tolina kitebe tosobola kutuukiriza baagala kumyawo kitiibwa kya kibiina mu bantu ekibiina bakibajjako dda era babalaba emiggo gye babakuba nga bagenza okukola delegates conference omwaka ogwaggwa wagiraba kati awo mukyaddayo naye council waliwo ekintu kimu doing the devil's advocacy mpulirizaako ku bantu abalina sentiments oba tufe tugende tulwanira jangu bagamba nti mu nsi eri governed by an occupation force abantu ke basobodde okwekolerako wakati mu lutalo ne bawangula ne bakayimirizaawo it's worth a consolidating so bagamba Najjanankumbi was not a gift the FDC nga bw'oginaratinze teyali Christmas okutandika kati abantu abo bagamba nti bwe tubanga tetusobola kubaako territory gye tucapturinga ne tuginyweza ne tupropelling okugenda mu spaces endala we are not fighting it is just a school of thought by some people Mayanja aba balina endowooza eyo kitegeeza nabo bava ku tageti ya FDC ng'ekibiina n'ensonga lwaki bakitandika kitegeeza nabo baagala kubeera comfortable nga batudde mu ofiisi ze Najjanankumbi mweno ofiisi yange nze chairman wa FDC okitegeeza naye bwe baba bakyali ku tageti emu eyabawukanya ne Honorable Nandala ne Engineer Mulyat enjawukana eyo bandigitutte tu personal era ne baba challenginga ne bakola bali ebyabalema naye bwe muba muzeeyo kati muba mujja kutyaba tugenda basekerera nga tugamba nabo ekibalwanya kiri kimu kutuula mu ofiisi ye Najjanankumbi nabo benjoyingeka esi akabeera mu buzi ofiisi naye si target eri eyabawukanya ne bali kitegeeza nabo bwe munaaba mutuuseeyo oba babakkiriziganya mu mugendo ogwo Mayanja ogw'okureclaiminga Najjanankumbi naye tugenda kugamba nti nabo bakyayagala kati bafune that capacity ne bargaining power enabatwale wamukulu Museveni nabo bajjemu kubanga bazze nga bakopa ebibiina ebyenjawulo ate njagala kino Mayanja okitegeere bulungi FDC yasoose okutundibwa si gye basoose okulyamu olukwe naye abagiriddemu olukwe where is their base amaanyi gaabwe galiwa si ku kitebe tandikira ku UPC eyalina ekitebe era yeyafunamu abalala bakanso walubiri bali eyo bakaaba abalala ba mwami Okiyeeno balinga babivaako olwokuba tebalina base tebalinawo maanyi ago ganaasobola kusitula mukulu nabo abalabimu value eri wase kubanga alina okubasembeza tuuka ku mwami Mao wano yeyakasemba okugenda ekyamuyamba okutuuka era n'okufuna that bargaining power kyali kitebe kyagenda basalirwa sinnamutuukako ate basaalirwa naye bagera bagendebasalirwa nti ye Robert Mao his bargaining power was the political party he was heading and the best n'abantu be yatwala wawala okitegeera naye kati nammwe bwe muba mukyayagala okulwanira Najjanankumbi ekisinde kyammwe nammwe tubalabiramu eyo ango kitegeeza nammwe mwagala okubaako base gye mufune that power and the home so that you can be able to add value on yourselves ne mukulu abalaba bayite nti kati n'abaali agadde bajoyininga basooka kwebuuza wemba n'akadi y'ekibiina nkiriawo balina we batuula temulina we mutuule Katonga actually nze ndowooza awo wanyini mwami Mayanja nsaba woba osimba kati tusooke tuwumulemu katono nnyo bwe tukomawo ate tutandikira awo ensonga eno esensedde mu bibiina by'ebyobufuzi abagoberera ensonga bwe mutunuulira ekibiina kye NUP nayo saidi eyo Masaka ensonga za kkunga zikyafuuse kkunga abamu basaze kati abamu bagenze mu Patriotic League of Uganda bagamba why ekkunga katumuteeke wabbali tugende eno mu PLU so ekibuuzo opposition esobola okwegatta bw'otunuulira okwerumaaluma kuno okuliwo wakyaliwo omukisa ate gw'obwegasi so tuwumulamu katono nnyo tukomawo temuvaawo
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikayo nnyo mukumulamu the voltage g'amasannyalaze gennyini tutunuulira ensonga za byabufuzi olunaku olwaleero mu ddiiro tulinamu ensonga ate ey'obwegassi bw'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti bw'otunuulira okwerumaluma okuliwo kuli mu bibiina munda ate twebuuza wanaasobola okubaawo obwegassi so awo wetutambulidde olunaku olwaleero era gwe mulama gwe tulina mu ddiiro osobola okuteesa ng'ogenda butereevu ku peegi zaffe the Alternative Uganda ne Digitalk TV gy'emikutu gy'osobola okuba nga oyitako ate okuteesa mu comment section nsaba oteekeyo endowooza yo nja kubanga ngisoma nga sho tetunnagiwunzika naye nga nkutegeeza gwe wa YouTube tulabira ku YouTube mukwano nsaba osubscribing gwe atulaba abadde tannaba kusubscribing ate link ogiweerezeeko ne ku munno naye asobola okumanya ku programs ennyuvu ze tulina oyiga naye ng'ate bw'onyumirwa so ekyo twewaayo okuba nga tukikola nga Alternative Digital real issues real talk so tutambula ffenna okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro era nga ndi ne mukulu Mayanja Robert mu studios kibiina ki Forum for Democratic Change bano nno be b'ekiwayi ky'e Katonga era nga yamyuka omwogezi w'ekibiina ekyo ate erudde eyo okwo nno gattako munnamateeka Kato Tumusiime mukulu mutunulizi wa nsonga za byabufuzi oba oli awo naye ensonga zino azze azigoberera azze azeekenneenya era naye atuwadde endowooza ye bweyimiridde so tukyatambula ffenna era nkusaba busabi kozesa comment section tube nga tuwuliziganya oba twogerezeganya bwe tugeredde mu kuwummulamu Mwemanja abadde alina ensonga gy'ayagala okuyisaawo naye nga tannagiyisaawo otugambe wali nti bwe tuwumuli mu kitundu kyaffe ekisoose nti tosobola kudda Katonga ne bwe kiba kikeetonye kagwake wakiri ekirowoozo bwe kijja ng'olaba bagenze ng'ojja oyinza n'okuva mu ggwanga naye ng'ate Lord Mayor yatugambye ab'ennajja nankumbi bakola bukubirire oba bagezaako okulaba nti obaawo enteeseganya nange kennyini ng'omuntu nkimanyi kibuuka mukala zankubira essimu luvannyuma lwa nnaku 3 mutabani wange Mayanja kino ekibiina kyekyabakuza temukivaamu ensonga zisobola okukola ki okwogerwako bangi of course waliyo manyi ekisinga okuba ekibi mu kidiiru kya Nandala tekyali diiru ya kibiina it was a conspiracy y'abantu nga 5 Ekanya Jack Sabiti Nathan Nandala Mafabi Amliat at another stage kati banabalala appendix toterebuka some of them era abamu bayombe bagana nibo abasajja bano batulimba ezo sentiments weziri nyingi kati ate ekintu ekirala
nti nze Mayanja okuparticipatinga kuva dda mu kyalo nga tusamba guno omupiira ogw'ebyayi nga tiimu tuzironderaawo deeno nze nabazanga nnyo asinga okusala ate nannyini mupiira tiimu gye nsambiramu kati bwe tutunuulira wano asinga okusala ye Besigye. In far as opposition political strategies are concerned mu Uganda akyali omu Kiiza Besigye. Kati nze Mayanja alina political career ekyali ku nasale stage. Yinza okugoberera Amliat omuntu omu gwa commentinzeeko as a lame duck. Okay fine. Dilo yali aleeseeyo akakodyo ke tuba tugezesa kale tugwe ak'ebyobufuzi nze nange nkule okukola campaign nga tali mu ngato kaali kako. No, it wasn't even easy. It wasn't planned. That is why yali bwomu. Besigye agambe tusimbe ebitooke gwe tewalabye ggwanga dda. You know, waliwo ebintu ebimu by'osobola okwebuzaabuza ng'omusajja ng'olwana ne mukyala waawaka si kyangu okujja kamera n'ogamba kanso kato yadde mukwano kino ekizigiro kyolaba wano omukazi yankubye lefuti okiwulira. Therefore Jack Sabit Jack Sabit ewaabwe naye kenyini yali afuuse reject. In fact Kato oyogedde bulungi. Waliwo abamu abajja mu struggle eno nga nange njagala because bwe baali bava mu nsiko beegabula ebibanja by'ekkololo kati abataafuna ne bajja mu FDC naffe tukikwate ezisigaddewo nzikole. Kati Jack Sabit agenza okulanga ekirooto kye ekyokusula ekkololo buli mwaka kyeyongera naga wait a minute. Baagala kulemera bifo gwali bwekirina okuba yali pate kyeyamaani abaagala okulemera abagamba nti waliyo abaagala okulemera mu bifo bo bajja batya because the whole conflict is on how Amliat wajja otya wajja mu kalulu kali kafaanana kati kafaanana na kano kewewaŋŋaŋŋa yagenze mu kalulu n'entebe ye nzize okwesimbawo naye nze president zino size zimu ku issue ze tubadde nga tugamba Museveni titwagala mu bululu obuddako drawing a clarity between president ne candidate. So Amliat was a president and a candidate at the same time. Naye bwe tubadde nga tukola bulijjo president abadde nga resigning from office era muzogo twagusikisa ne mu ANT Jeno Mugisha muntu wabadde agenda okuvuganya yonna gy'alaga ekibiina akirekedde someone else. Oba kitegedde kati Amliat bwe yadde agenda okuvuganya awo nani yadde acting president yabadde ono ni minister wa ICT abamwitanyo wakawo wa minister ono mchara wa Sebugwawo ngamba wano yabadde president yadde president badde manyi ugamba ani yavuganyiza Nandala Mafabi kwa secretary general and why tavuganyizibwa kati omukulu now kikiryono kyeyagambye fundamentally bano bafuna consciousness empya ffe tumanyi buli kifo kivuganyizibwa. Once upon a time Besigye ng'amaze okusavinga nga president ebisanja bibiri yaddayo erukungiri najjanga secretary of mobilization. Jo mwalabye waswabirirwa mu kireka B ku village nga yesubjectins ku buyinza bw'abantu era ne bamuwa Amliat ewaabwe ku village yajjidde ku kifo ki ku parish bamuwadde ki Semujunganda Treasurer General wa Kiso District. Naye waliwo enjogera egamba nti bw'osemberera era n'obeera kumpi nnyo n'ekiswa tandika kifaanana pola. So amaloboozi agagamba okwegatta indeed waliwo ne ku social media waliwo omunakibiina eyeekandaga n'awandiikira omulangira Nakibinge tibwe twetegereza Uganda eno gw'osigaddemu weka gw'olina amaanyi gw'olina empisa n'ensonyi okututuuza tukwegayiridde tuyita abantu bano yita Nandala ne banne oyite ne Balukwago ne banne agamaloboozi mwegali naye agave ewaffe Katonga ffe tugamba bwe tuba tuteesa on principle. One, who erred as far as the constitution is concerned. Bw'ongamba nti yenze Mayanja nasobya, can you ask for forgiveness?
anti mwabula obujulizi bwe babubasaba ne bubabula kitegeeza tewali mwe mwina issue yamwe gye mwesibako mwe mwina issue yamwe gye mwesibako ne issue gye mwesibako ya 2019-2020 tugirese mu public mu 2022 but the real issue nze Mayanja siyombera sente kuba gye bazifunira ne gye bazikola kisaaliyo wabula we nakkiririza emboozi ya sente okusooka nandala akweka pate cards anti kati tetujja ku printinga cards zino NRM ne nupu eyinza okutuyingiramu netukola ki tusooka netu naye tetugenda mu 2021 nandala yajje nakawa naga nti waliwo omuvuyo mungi nnyo mu Kampala district kati ensonga z'aba candidates Kampala district Secretary General nze ngendo zikolako nzekka naye 2016 FDC ebadde kkiriza nnyo mu decentralization buli district erina obuyinza okwekolera ku nsonga zaayo ne reportinga kuki nandala yava ebugisu naga nti eby'e Kampala nze ngendo bikwata no wonder pate yayina bakansala 16 ku district pate yayina division mayor pate yayina ba MP mu Kampala district nandala bwe yakwatamu twasigaze bakansala 3 ku district kugombolola siyinza kuwa namba ntuufu parliament e Kampala ye twasigaza ndako nzijukire tulina Kampala no tulina kira nandala nga ya managinga wakitegedde kakati eyo gye tuva nti nandala okkiriza nti mwojja okuyaayaanira okugujubanira obuyinza ku Kampala wagisuula kati ntandika okubuuza lwaki bamuwa sente olwekya sente kifuuka ofiisho kubanga weebuuze ffe nga twekoledde ku nsonga zaffe nga bwe tutegeera ebyobufuzi by'e Kampala mu bunafu bwaffe tuzze tuzimba 2011 twawangulayo 3-2 ne basiiwuka empisa ne babula ne tujjaawo awaddako ne tukuba okiwulira kati tubadde tuyiiya twali tulowooza nti 2021 Mowasonga ne road mayor atwegaseeko kati tugenda okugalvanizinga Kampala tu extendinge mu bitundu ki omusajja najja n'atuyuzaayoza yaga nti stampu nzitwala era nakawa yasangayo resistance nandala namala nagenda mu drive ezigala offices kubanga yalowoozesa abantu nti azisasuza personal resources ze okujjako eyo nakawa ekyali nzigule so nze bwe mankayanira bino nsooka kutandikira mu area of operation to what extent did Vestige sabotage progress FDC Munakawa district and to what extent did Amriat and Nandala completely destroy FDC Munakawa division so kati bwe tuba twagala okuwuliriza okwetonda n'okusonyiwa n'okuddingana it has to be on principle tojja kwetonda kunvuma naye ng'ate n'omwana wange wamufumita akambe waliwo ebibi ebitasonyiika waliyo ebibi byotasobola kukola ki kusonyiwa abakulembeze najja nankumbi tebalina kwetonda kubanga bo bali okumudido Amriat yajja avuga kalafu nga katambula kanyenye mabega kati katatambulira mu mpenkonyi Landi road yenna egatte kuki ensonga za FDC tezigwa malojja ensonga zino zitambula tubanga abazimaliriza obuli awo ne babaawo ensonga ate empya ezivaayo naye mukulu Kato obadde oyagala kuwaayo submission but njagala oba oli awo otunuulire ekimu ku biteeso ebyaleeteddwa okubanga bano bagaba ofiira tosigala ku malaalo era kye bakozesezza nti ebyayita babireke bagende mu maaso oba oli awo beeyubule bakoleyo ekipya kati Lilian ebyo byabadde biteeso by'abantu era si biteeso bye ate kati engeri gye nalabyemu ekiwayi ky'e Katonga n'engeri ebintu byekikkiririzaamu kuwa abantu democracy ne kibawo obuyinza kati amaanyi gaago buli omu aleeta ekirowoozo kye ffenna tubiwayewayemuko tufuneko ekigenda maaso baba basazeewo ekyo bagenda kikola but at a personal level nze sirowooza nti kati essaawa eno gye tuliko nga Uganda tukyetaaga ekibiina ekyobufuzi ekipya tukirowooza ate tekiina kyamaanyi kyekigenda kyusa nga tukyayinamu abantu abakyayinamu endowooza ey'okwefuniramu nga bo
ne bwe tukikola nera myaka emeka nga kiri FDC nera nga buli omu atuteeka ekiwayi era ku ekyokulabirako ekibiina ekyakatandika wano 2-20 si nuupu kati tulina side maker linda bwe tunaatuukira 2-25 nga tulina ebibiina ebyo naye kanso kankuwena kano nti fe abamu tukkiriza nti abantu tebali static. Ebyetaago byabwe bikyuka n'okusinziira embeera eri. Makyazi olwaleero tusobola okunegatinga political parties. There are two facts. One, it is only through a political party mu Uganda the civic mobilization ebadde effectively manageable. Number two, fete tukkiriza nti Abannayuganda bagenda kubeera bwe bati forever. Ekyo kyo kimanyi Mayanja era kankuddemu bwenti era kamaliza ensonga yange lwakizikiriza nti okutandika ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya tekirina kyamanyi kyekigenda okukyusa nga tukyalinamu abantu abalina endowooza ey'okwefuniramu ebyawe nga bo those selfish interests. Ne bwe tutandika ekibiina ekipya we shall have at the end of it all okwegabanya nga buli omu ayagalako kiwayi oweri agamba nze nsigaze kino nono asigaze kino. But what do we need? If we need political parties to use them as mobilization structures, yes. Tuzimbe enzikiriza yaffe era tugisembeze eri abantu ne ku kalo waffe bagituuse abantu bagitegeere nti ekibiina gundi kikiriza mu ABCD bwe tuba tugoberako byobukulembeze bigoberera amateeka ebyenfuna bibe nga biri ku mutindo ebyobulamu ebyenjigiriza. Then we use other political parties ezikyalina that sense of consciousness. Era nga bikyalina the main goal ga bikiririza mu like which one? Alega togamba nti no, like which one? No, wano ku voltage masanyalaze tugaleka negakuba. Like which one? Kibiina kugamba kati ekibiina nga NT Alliance for National Transformation. According to what it has done so far, si kya kibiina ekikuze nnyo naye okiraba mbu kirinamu omusinzi era kirina omunyizi okigezaako ku building eri abantu. You understand? Kati mu kifo ky'okutandika ebibiina ebirala kubanga nze ndabye abantu abamu abalina mu FDC nga bava beetondera General Mugisha Muntu. I am one of them. Olw'okuba nti waliwo abatubikako akaveera mu maaso ne batu kiririza engineer ina chamanyi kyagenda okyusa era omusajja kyamujja mu kibiina. But if you follow his political history ne byeyalakkiririzaamu he's still the same man. He has not changed. Irrelevant of what happened to him n'okumugoba ne mumugoba Mayanja ne mumwambalira engatto ez'amaanyi naye kankubuulire I have apologized to the good general. Nti omuntu omu eyali ku bukulembeze bw'ekibiina ki FDC wekyatutumukira ennyo njagala kuba ekyokulabako kyakalulu ka 2016 nga bamaze omukuba mu kalulu nga flag bearer. Omusajja oyo yavaayo n'amaanyi ge gonna n'adda emabega wa Kano Dr. Kiza Besigye. Kyembadde kyesisuubira ne bweweetuga Mayanja singa kati ovaayo n'owangula Amuriat mu bwa flag bearer n'ekibiina mukyokya nenajja nanko musobola gyokya. You see, so you look at the characteristics of people. Y'omuntu eyalinamu mu kibiina ki FDC kyenajja nanko era ng'akikulembera bulungi era kyemmanyi olw'abantu abaali bamukkiririzaamu abamu baaleka ebibiina byabwe ne baggala kwegatta ku kibiina ki FDC. Kati omuntu akyalina enzikirize kuba tanakyuka nze mu kifo ky'okutandika ekibiina ekipya ne byekyetaagisa okukibyuludinga kukituusa ku level kyekisaanidde okubeerawo mulyoke muyingire eri abantu mubannyonnyole bintu ki bye mwagala obbanyonyola. Kati bwe mukyegattako ekibiina bwe kityo you can use it to spread your message naye nga mugendera Mwami Kato kirese ng'ekyokulabirako. Munnamateeka Kato owadde suggestion ya ANT naye ate oba otunulidde roots zaayo eringa eriva mu FDC bagenda okuvaayo nga waliwo okwawukanamu naye ebiki ebibaawula njagala olaba ebiki ebibaawula banange. Let me just wrap up njagala ndabo ebiki ebibaawula. Wait, Mwami Kato, politics ava mu bantu n'obutonde bwabwe ne bye baayaayaanira nawa gye baagala okulaga. Let me just give you an example. Kale katugambe nti mu politics ali problematic naye mu Uganda lwaki
tulina ebiwayi by'abakristaayo nga 15 kati n'abasiraamu nabo bayingiddemu era naffe mbasamize ffe tuli obumu but besides nebyo nabyo bijjeewo but Uganda is a heterogeneous nation and eyo mu buvo bwaffe yewa informing our politics let me tell you yagalagaana issues ezireetera abantu to participate in politics from West Nile are quite different kuzo mu bizinga sese kome so let me make this conclusion therefore katononyo so kitegeeza nti okubeerawo kw'abantu nga gye n'omuntu ne Alliance for National Transformation with all their goodies and their bad. It's okay. I want to concentrate on the positive nga was portraying. Nzikiriziganya nazo 10 ku 10. Naye nkugamba nti still mu Uganda wali abantu abagamba nti Catholic Church nungi nnyo ezimbi amalwaliro n'amasomero naffe twagala kubeera aba Seventh Day. So bw'obanga ozze okola ebyobufuzi mu Uganda and you fail to pay attention kw'obwo obusonga obutinitini, you are going to walk alone ng'abali Okay, you are going to walk alone ng'abali Mayanja nze saagala onziruse onduse conclusion gye sinabakkola nze kuwadde ekyokulabira mu kyokulabira ku Mayanja linda kasooka maleyo singa omanyi dynamics eziriwo kati kutandika ekibiina ky'obukulembeze wano mu Uganda naddala nga bamanyi gye muva ne impact gye muyina olowooza gwe kyangu nnyo kyakukola bwekityo. The answer is yes and no. Njagala okirabe yes and no. Naye tuli mwaka 2024 kalulu kabalayo just mwaka gumu. You see where we go wrong. No. Kato, where we go wrong. Okay. Kwe kutambulira. Mayanja Katonga ngenda kuja in later. Soko malezi. Mayanja kagambesa ambition zayo nawe akadiko kokole soka. Usege nze ndaba obudde bujja kuba bungi bwe munamalira mu kutandika ekibiina ekyobukulembeze kipya. At least you'd rather contest and compete without political parties because you have ideologies you believe in. Nebikibye mwagala okutuusa eri eggwanga ate abantu babimanyi ate abantu babikiririzamu olaba ekisingayo kwonoona abantu kukola decision nga balina obusungu obw'ekitalo nga Mayanja bwayogeza Mayanja yogedde wano n'agamba nti ye wakiri eggwanga alifuluma naye nga taze obusungu kankyogere nga nsmiling mu nsonga emwe mwava Alliance for National Transformation zekyendowooza yes byavudde mu bagiyise National Council y'ekibiina kya FDC abe Katonga era sigamba nti bonna ababaddeko eyo meeting balina that kind of thinking and decision ey'okutandika ekibiina ekipya era bamuwawulidde nga bateesa nga bagamba awakiri tudde najja nankumbi babaddemu tulwane ekitebe kyaffe n'abalala ne bagamba ate lwaki tetutandika social movement abalala ne bagamba endowooza zabadde nyingi naye kyoba olaba omukulembeze era ne example gya portrays yabadde nungi n'abagamba waayi saawa zino sizakukola decision nawe kuba manyi obusungu bukyali waggulu naye mugende muddeyo mubirowoozeeko era mwebuuze ne ku bantu abalala ebbanga lya myezi 2 kati bwe muba mumaze okwerowooza ku bantu abalala banabawa endowooza ez'enjawulo nga nze gye mbawadde wano era Mayanja njagala bw'otuukayo gye bagambe nti waliwo omuntu bw'ati ne bw'ati era yaleese endowooza bw'eti nkyojja okutandika political party eriwo tunoonye political party ne bwe bateyina 10 ku 10 ku bye twetaaga naye tusobola ogiyingira naffe ne tugiguza ebyayo ne twongera ku 7 byeyina ne tuweza 10 kye twagala oba 95 ne mulyoka mujoyininga eyo political party mu kifo ky'okwonoona obudde ate muddeyo ku 0 kutandika era muyafunamu abo balina bye basuubira okutuukako naye nga balaba emyaka ebagenzeeko nga temunakitandika era mugenda kumaliriza nga nakyo bakitwala ng'ebiri mu kibiina kyaffe KNUP ate biri wala kunga yajjanga mobilization strategy ate wayita mmeka abe Masaka tewalabye kulembeza afudde agambye kunga enkola yayo sigitegeera kati ejira eyimirira n'agikulira agambe yaffe gyatambula ekivuddemu abanakibiina nga begatta ku PLU usege kati Mayanja mu busungu buno bwonna bwe muyina nze kyemanyi ne decision ezimu muzikola lwa busungu era kyobola omukulembeze agambe muddeyo n'amazzi aganyogoga musooke muganywe mukakkane mu myezi 2
ujja kujja era mujja kuddamu tulo ogenda kuli abameka babana agenda tebasongebwemu olunwe nti mwe muvudde eringa ekibiina kimenyese mwagala mmenye ekyaffe kyemusanze waliwo ekintu kimu kanso kato kyenjagala tukanyeeko and simanyi lwaki abantu baganya okukitegeera in spite of the fact nti Besigye kyabadde asomesa emyaka 2 ffe tetujja kuvuganya Museveni for the sake of it. Let me tell you, Newankubadde ino tebisaana mu kamera, tukoze ebitasaana kwogerwa mu bantu in the name of defeating the occupation. Ours is a liberation cause. Let me make my point. That being a liberation cause, we are not binded, we are not confined within the dictations of 2026. Because otugamba nti olwokuba Christmas esembedde Mayanja no era njagala abantu bafune bwandaba gyontwala si bigambo byange Mayanja kati kankubulire ki nafunye omukisa okutuukawo ku National Council wa mwewandetu era nempuliriza abantu bewadde boogera ate wawulidde ne bamu ku ba MP ensonga tageti zaabwe ziri kaluka 224 si wamu Katonga si kunaja Nyankumbi wokka era wawulidde bali ku TV boogera bagamba anageza nava ku kibiina kifudise ekyenaja Nyankumbi akalulu akuna wampya busibu nono ngagamba anave Katonga Mwami Kato kankubuze because tekyaliyemu kati Mayanja kankuwe kano ka information era njagala because ogenda kumbuza wali wembadde ogenda kuddayo kankuwe kano njagala omanye nti eno struggle nga bwe natandise nga njinyonnyola tulina abantu buli omu ng'alina ebigendererwa byanjawulo mulimu ayagala okufuuka kansala mu struggle mulimu ayagala okufuuka obwa MP mulimu ayagala okufuuka road mayor gemazima Mayanja gatayagala koke ate kati ngobabuusa 225 nga batandise campaign mundabiranga ddala Mwami Mayanja akadde kako council ffe tuli baana ba Isirayiri abaawambibwa e Misiri tumaze mu buddu emyaka 35 naye tetwerabiranga Katonda waffe ne mu buddu tufunawe twekukuma wansi w'ebitanda ne tumukoowoola atusomose effuga bbiri lya Falawo Museveni. You understand? Oba akalulu kankya oba kawedde jjo, our preoccupation has been how do we break away from the Egyptian slavery. Tuli ffe now. Use me as an example. Ndowooza wenna explodingira mu byobufuzi saali flag bearer 2014 okiwulira. And let me assure you nti mu space mwe tukuŋŋaanira mulimu abalinga Mayanja bangi nnyo naye n'abanoonya ebifo nabo bangi nnyo. But what Kizza Besigye has done consistently for 20 years, ate ensigo ye ffe ba Mayanja tugibase, ffe tugamba nti akalulu vehicle tool naye bwe tugitadde ku minzaani ntugikebera objective weba yakuleeta transition tomorrow si kalulu. Naye ate nze ng'omu agezezzaako okuorganizinga okumobilizinga ng'ekigendererwa kya liberation, that is when ali mu jobless brotherhood. Nina experience ze nafuna nti bw'ova wano n'ogenda n'oyogera n'omuntu nga tolina identity mu population gye baasigamu okutya akwekengera. Abannayuganda ng'oyagala okwogera nabo balina okusooka okumanya gwani ovaawa osangibwawa awo n'alyoka akusemberera. Eyo gye kimu ku kinyusi ekikweke mu kibiina ky'ebyobufuzi. Ffe abakkiririza mu liberation agenda akalulu ka 2026 n'ebizibu byako already ebyatandise dde okulabika. Tetusobola kulekeraawo kulowooza na kuteekateeka mu direction ya liberation bate olusu tulowooze ne kalulu. Okitegedde? Akalulu nekandibadde nga kalungi nnyo kokka. Okiwulira? Era ffe twandibadde tusigala nga tulowooza kuko naye n'ebintu ebirala.
it is after election in 2011 that we had a successful walk to work campaign. Kale singa campaign eyo yajjanga ba Mayanja tulina ebirowoozo bye tulina kati ate yandibadde mob. So nkuwadde ebyokulabirako ebiwera nga nkugamba nti ffe tubaddenga muzeegwa ffe era tulinga Museveni. Museveni yagenda okwata emmundu ogenda mu nsiko mu 1998 yali ava mu kalulu kitegeeza yali ategeka akalulu ng'ategeka n'emmundu ezigenda okukuba gavumenti yonna yonna eno ebeewangudde akalulu ffe tuli bannansiko era tusigala tulowooza nga bannansiko kati nange ngenda kugamba nti mu National Council nga bwe yatudde abo bwe walabye ba participatinga mu kalulu ak'okwekweka naye ne tukateeka mu lujja misana tuku abo bagenda kukola formation kubanga nange njagala kubuuza so was the time jeno muntu yakolera Alliance for National Transformation yo yali ripe nnyo eri ebibiina by'ebyobufuzi okumerukawo and then too there was the Alliance for National Transformation but there was also National Unity Platform that came after Alliance for National Transformation. The question now must be lwaki National Unity Platform yajja oluvannyuma yateekawo enkizo okusinga Alliance for National Transformation ekyo kyakwefumintirizaako naye maliriza na kano nti naye gwe naawe muninga council tokkiriza nti ffe abali mu bino ate tuinvestinze almost 65% mu United Forces of Change and I can tell you that we are enjoying a good working relationship na Alliance for National Transformation. Exactly. It would be problematic in terms of ideological progress. Singa twaze mu kuteeseganya na Alliance for National Transformation. Nga Alliance for National Transformation etulabanga basajja bakazi. Tulina amabere, tulina n'ebirevu. Tulina hearing, tulina nenga eddoboozi lya kisajja. That is why tubadde tulina ogenda okufuna identical clarity mwe baani. FDC Katonga. Mukiririza ki? Mukiririza muki? FDC Katonga ebyo mukiririza bimanyikiddwe ggwanga. Ani atashimanyi? When we are going to now imagine kati gwe Kato oyogera bw'otyo because ngabo ganti Alliance for National Transformation eva mu FDC. I believe nti gwe ensonga ezimu ozimanyi. Naye olina okubeera accommodative nti buli mwaka waliwo a Ugandan who comes of age. That Ugandan has been starved of civic education, of political education, of an opportunity mu kyalo kyabwe to convene on political matters. Okiwulira? Kati omuntu oyo ayinawo wamu okawoka a political formation gy'aba agenda afune some kind of political sensitization asobole okukola decisions. That is the purpose of a political party. Let me tell you, mu Uganda waliwo political parties empandise mpitirivu. Nnyo. Peasants Party. Kujake yabasamize sinagiraba and I think I'm going to make one. Hey, there is a very thin line between religion and politics. So if they say that DP is a Catholic party, that UPC was a Protestant party, katilwachi fa abasamize naffe we don't come of age naffe ne tukola ekibiina ky'ebyobufuzi kye tuwagira after all. Ezimu ku ndowooza ezisinga okubeera superior mu Uganda busamize. Obukristaayo bumaze n'emyaka 2 naye nga bulwana busamize tebugwanga. So maliriza nga nkugamba nti twetaaga how we are going to do this political party if it is the popular opinion then trust me ng'abanansiko tumanyi ekyokukola. And let me assure you mwe abatulaba nti fe abalwanyi b'e Katonga okugenda okufuna identity tekigenda kutoolako ku momentum gye tubadde tuzimbe mu United Forces of Change nga tuyayanira transition. Wabula kigenda kwongeramu nnyo kubanga bapatanazi bagenda kubeera nga balina confidence tibaddiringa n'omuntu nga face nyambulera yo manyi omuntu okujja ng'alina ebirevu side eno ng'alina lipstick side eno. Okay, neyanziza mwayi Mayanja. Ndeko kempisaawo. Omukulu Kato. Olaba Mayanja tayawukanye nnyo ng'aba politicians abalala. But I'm a politician. Mayanja nakulese nokola submissions katika nkoleza. Okay. Njagala oziwulire mutima mulungi n'abatulabeyo bonna. Kizege omanyi lwaki waliwo abantu
abasinga nga ye amazima agamanyi ekyokukola akimanyi naye araba bwakyogera banandaba batya beeyo sigana National Council ya FDC Katonga yatudde era nga buli omu alina endowooza ye naye njagala bo tebagimanyi nawe Lilian okusumbuwa Sinodi yetudde nga tema amafiina ng'akola komenti naye Mayanja njagala okkirize nze nabaddewo ku kitebe bwe batudde era ne mpulira reaction z'abantu abalala nga waliwo abagamba bwe tunaba era n'abasinze okuleeta ekirowoozo ky'okutandika political party is to have a home where they can be able to contest bafune obuganzi eri abantu they are associating themselves with the political party naye amazima Mayanja gatayagala bagamba nti mu struggle eyo buli omu alina tageti ye era wabawulidde nga bagamba nze kindeese eno njagala kudda nga MP nange ekyandese eri kudda nga MP. How many were those? Mayanja oba bali omu babiri but know that those are the people that faithfully and openly said it to the cameras era njagala oddemu footage obala ba MPs abamanyi gagamba ayavudde ku kibiina ky'e Katonga wa MP busiibuli as if we are all fighting for being an MP. Mayanja kyotayagala kugamba abantu nti struggle eyatandikibwa 2005 tewaliwo bibiina by'abafuzi struggle teyalina impact abantu tebategeera. But what was the framework then? The framework was NRM. Kyenkugamba kiri bwekiti buli omu avuddeyo ne message nga alina kyasuubiza abantu alina okuyitira mu kibiina ky'abyabufuzi. N'ekirala kyenjagala otegeere Mayanja nti FDC katuweere ye Katonga. Where do you belong? Is that an acceptable political party? Isn't your message going out to the public? Kati nze kyokuleeta ekibiina ky'obufuzi nkiraba nga baleeta excuse kwekwasa. No. That's the idea that came from the people ababadde ku National Council mweyo meeting. Naye kyenjagala okutegeeza Mayanja nti bwe tuba tukyalina abantu abalina such kind of belief nga alina kyayagala okufunamu naye afune ka position ke yeesibako mu bukulembeze buno mu gavumenti eno gye tugamba nti etuyisiza bubi era nga amazima etuyisiza bubi nawe n'ogyegattako n'ogikolera nga MP nga speaker nga kansala nga road mayor nawe oba ogyegasseko kutulugunya kubanga tolina kyokozesa na office kubako kyetukolera kukyusa ebintu neera be bantu be bamu ajja kuweyingamu alabe political party empya etandise erina buganzi kyeri abantu nze saagala Mayanja weerabire impact ya General Kyamuntu okwawukana ne FDC gye yaleka ku kibiina kya FDC era zino zonna struggle zetulimu zatandika olwo njagala okikkiriza kati njagala omanye and weigh in which impact ekibiina kya FDC ye Katonga nga kyeyawudde najja nankumpi open nawo ne batandika ekibiina ekyabwe njagala omanye nti waliyo abantu nga yakkiriza mu kibiina saani akikulembera naye akkiriza mu kibiina ne waba wakkiriza mu kibiina kino ani akireese Mayanja oyo ngenda naye ani akireese mwami anolda sigenda mulimu abagenda bikoowera ddala bagambe n'ebyokulonda twayonona obudde bwaffe ne tutandika ekibiina kya FDC ne bakiryamu amandaazi katufena katudde waka tulime emwanyi zaffe kisegere abo abantu bwe tuba tubaluuzinze ku struggle Mayanja njagala okikkirize tuba tuluuzinze kintu kinene mu kukyusa eggwanga lino bwe twagala. Waliwo abagamba nti Kano yali badde akumawo ku ballot. Amu bagamba atambuleko mu ggwanga muno akomyewo emitima gy'Abannayuganda bamwetaaga n'agaba performance y'ekibiina mu kulonda kwa 2021 yava kukuba nti Kano teyali ku ballot. Waliwo abalina endowooza buli omu alina endowooza ye naye kati nze ekyo sinza alina okiddamu Kano yatule wakaiwe yerooze mugenda mukyaza wano enkya kibuuzo ekyo lwaki tokiwandise kapapula temulanze nti mwami Besigye agenda beera mu zino studio mwami Bukose enkya njagala kimubuuze ye kyanaaba tuzeemu tunagenda n'ekyo bw'aba yagala kudda wadde
Okay, njagala nkuwe comment eno mukulu Kato. Jim Javix webale nnyo kubanga olaba agambye Mr. Kato, we are the United Forces of Change. NRM is using you and political candidates. Our mission is to end Musevenism. So people who go to school and have degrees and act as fools like you, Kato, you are a wastage of time. We need to end Musevenism. Tweyanziza nnyo obubaka bwo lwakubantu olulimi lw'ofundise nalo luvola ye Jim Javix era ndowooza sirina comment nyo zengenda okuteekako kuba nagambye nga ntandika zino zendowooza zange era byenkugambye mazima naye lwakuba oyagala kwewunza kwesuluwaza butategeera bituufu naye nawe ekituufu okimanyi era be bano abatusibyeko bino ebigundigundi bye tulaba wano nga tebirina nakye birina kukola naye okuddamu kweyagalira mu gavumenti ye n'enkya ne bijja ne bivuga gavumenti terina kyetuyambye surprisingly abantu nga mmwe mwabagenda ne mulonda abantu ne muvuwa obwa minisita obwa MP ne bamulonda nga minisita n'ajja ewamwe n'agamba gavumenti etuyambye eti naye nga is part of government kati bw'oba toyize kuva ku shonga eno ono oyigadde mukama wange agambye NUP members have values. Kunga was just a wave. So Kato, I have not talked we about are the their United values. Forces of Change. We Did are I trying talk to about change them? this No. nation. Naye bw'aba ayagala njogere ku values but there is zaabwe. one thing. Kunga is There's one thing. Yes. Values are yours. Naye bw'aba ayagala And you have a right to comment about them. Kwanga goes mine. naye bw'aba ayagala njogere ku values zaabwe naye nsobola As ozogera publicizing it. Manzimanyi. Was money. kubona mamanyi ani gwe simanyi mbalabye you see some people want to pretend to be wise but unfortunately ndowooza waliwo batuuka ne baagala okwesibira ku kintu naye nze mwami Kato and that's a big confusion nange njagala nkuwa endowooza yange and mine is born out of Experience derived from participation actively. I have contested for elections twice. In 2011 and 2021. Yes. So, bw'oba oyagala twogere ku kalulu ndi reverend. But I have also participated in mobilizing for mass action. Yes. I think Uganda bw'eba eyina abantu abalinga nze 10 I should be number 23 After message. naye mu lugendo olwo waliyo silent features zojja okusanga zikuchallenging bw'onookozesa one plong. Temba bw'onoobabuulira ekituufu. No. Ekituufu kye kino. Only that nawe, because politics is all about packaging and market and forcing people onto your agenda. Yeah. Because katusoke tuddemuke mabega. Now, the time is not ripe for some group of Ugandans abalina ensonga zaabwe to go and organize themselves under a specific identity. The time is not ripe. But it was ripe long ago when ANT was coming on. I did not say it was ripe. Njagala nfune bulungi. But this is what I want to say. Nze ngamba. And simanyi oba nsobola okikola verbally. Mu training zaffe tuyina illustration y'emu gye twakola. Very many people standing on a small piece of cloth. Nga mukayimiriddeko nga temukavuddeeko mulina okovataaninga. Simanyi oba muli tukolerayo code show ebintu nga bino tubiraga abantu. Kato, can that speak to your consciousness? Nti wakati mu buzibu mu kusoberwa ate ne solution we ziri. Yes, the demerits of political parties munda muzo ate mwe muli strengths yazo. Nakugambya out of experience. Kato njagala ove wano ogende Soroti. Okay, Soroti is now a highly political. Gende Busia. Use whatever channels you want to use osisinkana abantu. Obaga njagala twogereko ku nsonga zino. The first question baja kubuza sebo ye gwani ovaawa. Oli wa kibinaaji. Gwani ovaawa. Ekigambo ovaawa kirimu ebintu bingi. They could be asking your ethnicity, your religious affiliation, your political ideology. Mayanja. Answer ye. This is out of experience. It's not out of excitement. That is why I have participated in building political parties, but also building other formations.
non-political. You understand? So nze nzikiriza bwe nti Kato nti struggle yonna gye zibadde tekibangawo abantu ne muddira nti n'abaali balwanira independence, they could not fight in isolation of the government they wanted to overthrow. So kkiriza obagaana tulina strengths gye tudrivinze mube mupibe tuvuma. We could not know the strengths of Semuju nga journalist alone. It was upon him being identified by a political party najja natulaga ebimulimu. Era nga bwe twalabako n'omugenzi Katolu wa meyajja managanze banna ekizibu kyange kulya. So we've seen the good and bad. Lwaki tupulichinga nye ebibi ne tutapulichinga ku birungi? Kato tewaliyo politician wano mu Uganda agenda kuzi, because as we are arguing, let us also be cognitive of the environment. Kati environment nga bwefaanana abantu nga babayisizaamu eggaali nga bwe bagibayisizaamu twetaagayo bwe tusobola okutandikira. We can't start from nothing. Nze nzikiririza nnyo mu Elias Lukwago nga Lord Mayor. Lwaki? Atulaze single-handed, as an independent, tasobola okupulinga abantu emitwalo 2 n'abajja mu mayumba gaabwe sigumu sebiri ne bagenda balonda. Bamulonda lwakuba yalina smile ennungi oba yagaba ennyo sente. So can we also look out for that good? Can we build from that? Okiwulira? Bwe tutyo bwe tujja okuzimba abantu nga tubazimbira ku Lukwago. You get my point? So nze nzikiriza bwe nti nganze nti olwokuba tuli ku nnyanja etabuse n'eryato lyetukulina lyakanwa ate lirimu ebituli kati tulitemere ddala liveewo kuba terijja kukola ki? I don't subscribe to that school of thought. Nze ndowooza titulina ku innovatinga mu kino kye tulina as we move forward. Era ebimu ku bintu ebyali departure ya General Muntu ne FDC was this message saying that environment tetukkiriza to organize and organize and organize and organize, because as we organize the opponent is also disorganizing. So therefore the shortcut is we organize in action. Okay, Mayanja. Ezo issues abajja olwaleero okwogera mugamba maba Mayanja mwavuma General Muntu n'agenda. No, there were some fundamental issues. That is why Muntu leaves after an election. Naye njagala nze gamba kino nti yes nzikiriza titufunye obuzibu. Tulina bannabyabufuzi abatali principle tidesijja banenya. Genesis ya politics ono tulinamu n'abantu Museveni beyaga nti tebasoma olw'olutalo. So tulina ba-accommodating nga tetugenda bakwata tubasuule mu nnyanja tusigaze Kato abali enlightened tutambule nabo. Naye tugenda kukola bwe tuti. Ekisooka ku byonna nze kimu ku kyesikkiriziganya n'abamu ku bakama bange is to put a time frame on a liberation agenda nti kiggwa 2026. That is wrong. It is wrong. Luno olutalo tuyinza n'okufa. Kubanga era tuziise baddamu mu lwana tebalowootangako tibajja kujja participating mu byobufuzi baffe nga tebana. But that is the mindset we must now start preaching. Okay. Kati bino ebizibu bya kunga simanya kunga bagigobye Masaka. Those are issues that leaders must solve. Naye Aziza mwami Kato ogenda ku submitting naye nsaba ogende ne comment eno. Jim Javix nakomyewo agamba Mr. Kato, stop conniving with this government. Advantages you, Mr. NUP member, but I like the way NT does its politics, so stop criticizing that political party. Stop criticizing that political party. General Mugisha would be one of the right people Ugandans should believe in. When I saw him at the United Forces of Change showing up how bad this government is going to the men of Lord stopping then to serve this nation at the same pitch. Our mission is to end Musevenism and his goons. Nange kamuwe kibuzo kinagende nacho. Gwe tolowooza nti no 2026 tuyinza okubeera ne kyabayita Code Alliance. Code Alliance erimu ba independence. Comment yineze. Mayanja kanzirimu comment gwe ngenda kuddireddako. Olaba mu bintu bino bye tuba tukola ndowooza abasinga tubulamu that objectivity. Thinking to be objective. Which again, and that's a very big problem to us. Ngabantu babulijjo.
Mayanja kirungi obadde mu kalulu weesimbye mirundi mingi and I'm contesting again. Yes, ndowooza bwe wajja mu kalulu waliwo ataakogerako n'atakumayita yakogerako. If you bring yourself in a political environment, then you have subjected yourself to criticism. It can be good, it can be bad. Nze kuvayo nenjogera endowooza yange n'onyiga bakusaasidde n'okusaasa. Ekyokubiri Mayanja kireese bulungi n'agamba nti we can build on the popularity of some individuals ne tutuuka eri kozi yaffe. Ngenda kuwa ekyokulabirako kirungi Mayanja. Ndowooza nkozese ne example gy'olese yennyini ya road mayor wano eri asuluka mu Kampala amasannyalaze gasibuka yakajja ebisanja bimeka mu Kampala nga road mayor ng'awangula. Njagala olabe the extent of his popularity and what they have added on the struggle ne masses zayina egy'emitwalo 2 singa yagijjayo nga tuvudde mu kalulu yandigijewa nga taparticipating Mayanja linda kuwa ekyokulabirako ate linda nkimale olyoka ojjemu singa yagireeta obuzibu bwa shene eno voltage towola singa abaleeta naye kibeerawo kibeera bwekiti and these are practicals nawe njagala okirabe tugenda mu kalulu kulonda president ne MP balonda lunako message ebeere mu struggle musajja agenze tumugyeko we must change this enkeera basooka na kulangirira MP omanye kiddako kufuna biroole kuteekako mizindalo okusala ntewe waka nga bamayanja befenafena bagizi tuddukirawo bamuyita n'enkya ajje kuwula ebinaava mu kalulu ka president ng'akyalabika gamba wani mutuleke tulayire oluddako mutuleke tulayire temyonoona kati awo tuba tubyuldinze ku popularity y'okukyusa struggle. These are some of the things I'm talking about Mayanja. Nti unless we change such kind of beliefs and face the realities, the realities tetulina zisigaliza ffekka kuba nange okimanyi Mayanja tugenda mu kalulu lwa nsonga za njawulo mubaamu abalina ekigendererwa ekikyusa ebintu engeri gye bigenda mu maaso. Okitegeera naye mulimu ababeeramu n'ebirala. Comment eno nayo kanjikuweereze then osibula abatulabye olunaku olwaleero. Omukulu tumuhimbise agamba Uganda's politics is like having a group of two hungry people whose food was stolen by a vampire whose address is known. As the victims, they plan to attack the vampire to rescue what was taken. Along the way, some of the fighters find some squirrels, call them in brackets political prisoners, and those who become distracted by such positions see those without as a problem era okukakana nga abamu bafuuse bandya nabo banyama ntono or bagwolabyeko ye mwana. I think Mayanja and a few other sober minds should ensure that no one should participate in a process which aims at benefiting a few. Wensaba osibulire era mwami Noma ndowooza kijeyo bulungi. Kisooka kya byonna nze anyway I get disappointed. Zimanyi n'engeri gyakiteeka mu Luganda, but I get disappointed to find somebody who reasons so well. Ajja wano n'atuula ku voltage for example n'ayogera nga we twogedde olunaku lwaleero tewali kituuseyo ku byayogedde. Okitegeera like the process is the same but you keep on expecting a different result at the end of it all. Tugenda mu kalulu ffenna ng'alonze electoral commission ye mwami Museveni ye president era yabagamba road map eri bweti abanewandiisa banaava wano bayite Jinja Road ku bitaala wuyo tuli Kyambogo byewandiisa ani agenda obbawandiika si byabakamu si yakulira akakiiko mwine ennaku bwezi timudde mu bantu mukunge obuwagizi bwabwe okitegeera ne mu kukunga obuwagizi babaganya wano temujja kuyitawo eno district yange anti RDC ayogedde eno yange eno sibagalayo but at the end of it all participating how many times we still expect to get different results. Bakabalayiza kati juzi mwami Museveni yabalonda babayisa mu parliament yemu naye parliament wawulirayo bameka bagamba kino tetujja kukanya nakyo oba nga tetunaba kulowooza kulayiza bano bamemba b'akakiiko ka electoral commission tukozeewo kipya ki obaako kye tukyusa ku kifaananyi kya electoral commission ebakyusako kaali kamu kugyongerako erinnya the independent electoral commission but still
abantu abasinga and political heads are still believing tugenda mu kalulu 2026. We get different results from what happened in 2021 under the same electoral commission that was chosen and selected by the same man who is going to participate in the same election. Unless we change this kind of thinking and change approaches, we shall still get the same results. Akume. Okay, neyanziza nnyo Kato Tumusiime, mwami Mayanja mubufu bwe bw'osibula. Nina ekizibu bajjajjange bandaga ebintu ebyewala. Ndowooza banteekamu ebirowoozo by'obukulembeze obanga sinatuuka. Naye nze kino kye ndaba mwami Kato. Abakulembeze okuyitibwa kwabwe kwe kutunuulira embeera nga bakozesa lenses z'ebyo bye baagala okutuukako ne balondobamu challenges ne baleeta innovations. Let me tell you, okujjako nga naawe tuzze kunyumyamu bunyumya. Kano akazannyo ke tuzanyiramu kalimu amateeka agali local international. There is a regime in power. Yo bw'eba ejja mu lingi ejja ne wiruspanda n'ensuuluulu. Sitogenda kudduka mu lingi olwoka nti muzannyo gwa bikonde naye wonaze n'ensuuluulu. That's what we people. Ebimu ku bintu bye tukoze obubi ennyo kwe kugamba abantu titulina luxury nga tukyali banafu okukyusa ebimu ku bigenda maaso. Nze nzikiriza bwe nti nga sinasiibula because ekimu ku mulamwa wa Dom Peter waga nti ebibiina by'obufuzi biyinza kukola ki. I wanted to leave at that note. Lwakuba nti Council Kato ayina engeri gya provoking the consciousness yange and I want to speak to that. Mu bwangu obw'ekitalo Mami Kato nzikiriza nti bw'ozaala omwana nga ddala mwana wo ate ng'omwagala ne wafuna 97 mwaguligate mu P7 tosimantana n'omuzika nga mulamu. You think nga taata nze ndowooza. I was talking to a friend tulina ekitongole kye twasinkana munangamba Mayanja fe abali ebweru tulabanga the Ugandan story is a progressive one ate bwe tuba tugyogerako nga tugikomparinga n'amawanga mwege muyayanira fe bye twayitamu muli wakiri nangamba lwaki tunulira akalulu ka 96 bwe kali kafaanana kageraageranye n'aka 21 kakati jangu mu ka 26 omalire eno mu ka 22. Yes, mulimu ebibadde constant but ebisingamu obingi bikyuse lwa nsonga balukwago babeesije mu butini bwabwe basindiseeko ebimu ne bikola ki era tewali kijja kukyuka by wishful thinking. Nze ngamba bwe nti Mwami Kato nti ekisooka ku byonna bw'obanga obeera mu Uganda okimanyi nti mobilization is not easy but it is wakiri if the agenda is election. State nga bwe kubanga bwe tuba tuzanya ebyobufuzi the middleman must be state. Okiwulira? Kati nga state yennyini sabotwa twagala tugende tukunga abantu. State nga ye sabotaginga. The solution is not to run away. Ngera abakulembeze musula mutunula muteeka ebigere mu mazzi ne muyiya tukikola tutya. I want to appreciate National Unity Platform. Yo yamanya nti butugenda okuba enkuŋŋaana ebweru bajja kutukuba tuzikolere maka gaffe. Isn't it working? It is an innovation. Kati ngamba bwe nti baseba ne banyabo tetugenda kutereza kalulu nga tukaddukamu ate kiba kya busiru nnyo okuzimba okusiiga ekifaananyi kya Uganda nga driving factor kajja kuba kalulu akali democratic naye ne tutakkiriza Uganda eyo tugizimbe wamu n'abantu nga bwe tulina abannabyabufuzi ababeera nga bagenda okukola ne gavumenti ate ne baga gavumenti erina kye tukoledde era tulina n'abantu abatamanyi mugaso gwa kalulu kaabwe kati bwe tuvuma ebyakalulu abo bo balitegeera ddi batusisinkane. Solution yeno baseba ne banyabo 2026 political parties by now mwandibadde mwamaze dde okutuwa bacandidates bammwe tuba subjecting ku process egenda okutuwa single candidate democratically. Sibiri bye mwakola mu TDA ebya political class emo kwekweka mu hoteli musalirewo abantu abasinga obungi. Singa tukkiriziganya Kato
and I am happy today nti Uganda teyina space abantu abalinga gwe tujja ne tuleeta endowooza zaffe tujjemuwe forward. Tetulina think tanks, tulina kwekweka mu studio nga zino twogere. How I wish mu political parties Alliance for National Transformation kamba challenging muyite abavubuka mubabuuze bo balaba batya going forward 2026. No, obadde passionate mu kukirifaalingako. Njagala kusaba n'aba National Unity Platform titusisinkanyeko ku kitebe kyammwe nga tusabira abato kya victims tukola bino na biri. Naye njagala tuyitibweko, for instance ba activists National Unity Platform muntu yite muje mutubuze nemwe bachali 2026 tuzamye kaliwa ideas je ziri eno nete zinaba penetrating up tables. It is what I am doing at Katonga. Tale ndoza mwami Mayanja ngenda kubanga akazindalo kakujira ka olwakadde tetugenda sobola kuba nti tusoka kawo twasuse dambudde bwe tulina okumaliramu era producer ngamba nti nsibulire wano bebaza bwe tutambudde mwe bali commentinga mwe bali kulaba show osobola ogisharingira ko omulala naye asobola okubanga alaba ekyo mukisa omulungi nti information eno yonna esigalayo. Nze Omumbejja Luwedde Lilian nebaza mwami Mukosana Anthony ku camera mu control room omukulu Jeremiah Mukiibi ne ba panelists betubadde nabo lunaku olwaleero mbagaliza kubeera bulungi mweraba.